Plani ya mwami Yoweri Kaguta Tibahaburwa mu ntandikwa yali yakuyita mu ba politician abali within National Unity Platform okunafuya olutabaalo lw'enkyukakyuka. Kubanga plani eno yali agitambuliddeko emyaka egiwerako ng'ayitamu abo bennyini abali mu bibiina ebiri ku opposition okulabika nti abagulirira bakyankalanye ko n'okulinnyirira enteekateeka ey'abooludda olumuvuganya okubeera nga bavuunika gavumenti ye NRM. Kino twakirabako mu bubinja obw'enjawulo obubadde bujja bumerukawo kuviira ddala mu mwaka gwa 2021 nga mulaba nti abantu abadde mu bibiina eby'oludda oluvuganya batuuka olumu ne babyeyawulako ne baggulawo obubinja obupya nga bagamba nti obubinja obwo obupya bwe buluubiriddwamu okulabika nti bulwanirira enkyukakyuka ng'era bongera okulaga ekifaananyi nti bino ebibiina ebiriwo ng'ebyamaanyi ku ludda oluvuganya mwami Tibahaburwa binafu ebitagambika. Twakirabako nga batandika akabinja ka YDA, UYD n'obubinja obulala bungi nnyo obubadde bujja bumerukawo. Ku mulundi guno ate bakuleetedde akabinja ka DA. Bantu be bamu abadde bajja baggulawo obubinja buno ne ku mulundi guno era be baayitiddemu. Abantu bangi baali beewuunya lwaki gavumenti yali badde ekwata loop oba leader of opposition n'emuwa obukadde 5 nga yakamala ku mulimu gwe ebbanga eritannawera yadde ekitundu ky'omwaka, era nga bakulaga nti obukadde obwo 5 babumuwadde nga token of appreciation. Muntu ki gwali olabyeyo eyali awadde mulabe we omutemwa gwonna mu bulamu bwa dduniya eno olw'okubeera nti amulwanyisa n'agamba nti gundi olwanye nange nnyo kankuweeyo naawe $5,000,000 ebyokubeera nti okoledde ddala omulimu ogw'okulwanagana nange. Ako kaali katego ke baali baatega ow'ekitiibwa Mpuuga ne banne batambula nabo, era olwaleero emirimu gye muli mu kulaba gyali mu kukola ne bagamba nti mwami Tibahaburwa alinganga omukyala omukadde eyayagadde omuvubuka amakinga sure nti alekawo gap abantu okulaba nti ddala oyo omuvubuka mwagalwawe. Kati ne mwami Tibahaburwa ne bw'oba olidde omuwendo gwonna okuva gyali mu nkukutu alekawo omwaganya ogukwanika, alekawo omwaganya abantu okutegeera nti ddala wakolaganye naye, kuba nabagamba bwakuwa n'omukono ogwa kkono amakinga sure neddi ategeera. Era kati kyatuuka akadde nga tekikyebeereka yadde okwewalika abantu bano okutegeerekeka nti baali bakolagana butereevu ne mwami Yoweri Kaguta Tibahaburwa. Amaanyi mangi agaggiddwayo okwogera ebigambo ebiwanvu n'ebimpi okulaba nti luwaakiri bakuuma regioni eno, kubanga kaweefube waabwe mwami Tibahaburwa gwe yali abawadde wakulabika nti batambuliza Bannayuganda mu bulimba abeere nga addamu okureclaiminga regioni eno eya Buganda. Region eno eya Buganda eri very crucial and important mu leadership eya mwami Yoweri Kaguta Tibahaburwa, nti keyafiirwa region eno ate nga ne Kyagulanyi agenda awamba ebitundu byonna mwami Tibahaburwa bye yali yateekamu amakanda ng'ekyokulabirako be bantu ab'omu Mambuka. Olwaleero Kyagulanyi bw'agendayo ne mwami Tibahaburwa n'agendayo okola comparison n'olabira ddala nti abantu b'omu Mambuka mu butuufu bagala nnyo Kyagulanyi okukira Yoweri Kaguta Tibahaburwa. Kikulaga kigwali yatuwulira mu baffe mwennyini emirundi emingi mwe bayita okulabika nti ate balwanagana naffe. Kakati obubinjanga buno obadde bujjanga bumerukawo okuva emabega, olwaleero buli mu kweraliikirira era buli mu kukuba nnyo abantu abajjeeyo obwenyi okubaako ebifo bye bayimirirako wano mu Buganda. Vola Abedi Bwanika yakugamba nti Mufumbira agende ewaabwe, Lubongo yagende ewaabwe, ennyutu bwe bewulira nga y'amaanyi Lubongo ya lwaki temutuma ewuwe, bwe bange ewulira y'amaanyi Mufumbira lwaki temutuma ewuwe, gyava gyaba akiikirira. Eyo nno nayo waliyo abaliyo ate nga b'amaanyi mu kitundu ekyo nga bava mu pate eya National Unity Platform. Kino lwaki tukikola era tukyogerako entakera kukulaga kifaananyi gwe Munnayuganda nti abantu abo bennyini be twali tulabanga ab'omuwenda abalimu eggumba abagatta ettoffaali ku nkyukakyuka, ng'era bwe bawulira ebigambo byabwe olabira ddala abantu abali ready okugjayo amaanyi gonna n'ag'omu buto okugattawo. Wallahi abantu abo be baali abalabe, abantu abo be baali ababi, era abantu abo bennyini be boononedde ddala
olutabaalo luno lwe tulimu. Kamala okubeera nga mbatwala mu vidiyo eno tunnyonnyoke ne muganda ffe Shama ekintu kino ekya protest vote kiyimiridde kitya, lwaki bampuuga bano n'abalala bongera okunyiiga naddala mukadde nga kano nga Bobi Wine abalaga nti waliwo ebifo ebimu ebirina okubeera nga bigurabingibwa bidde mu mikono egy'abannankyukakyuka. Katufune vidiyo eno ate ndyoke enkomewo. Nja kubeetondera olw'okubeera nti enjogera yange tetambudde bulungi. I may not be a little audible enough okulabika nti mbunya anate information naye nkiwa bumbeera nga ebigambo mbiwulira ge makulu oba kyekikulu mu byonna. Katugende mu vidiyo eno ate enkomewo. My president once said, wosika ekitajja liba lya nkoko mu ngalo. Salute Mr. President. Salute sir. Respect sir. Oba tomanyi statement eyo gyetegeeza nakugambye, this revolution is historical in the making. Tugenda kurewritinga history okufuna new Uganda gye twetaaga from the colonialist era oba colonialism era nga batuwa democracy ow'ekiwanyi olunaku olwaleero gwe tutambulyamu aleese Uganda okuyiwa omusayi for almost 60 years from the 1962 paka leero Museveni watutuusizza nga bannayuganda bali mu bukulembeze oba okuyiwa omusayi obufuzi oba okuyiwa omusayi. Lwaki? We are back again. Tugenda kukwata history ono wali we yayonoonekebwa wekyayonooneka tukitereeze. My biggest worry mweno revolution ebadde kuddamu kukola nsobi Apollo Milton Obote gye yakozesa Sir Edward Luwangula Muteesa owookubiri ne Sir William Wilberforce Kadumbula Naddyope owookusatu obwakabaka bwa Busoga. Nakugamba revolution eno okuba nti Busoga ne Buganda bali wamu kati ku shaping tekigira tekiina surprise. That doesn't surprise you. Kitegeeza ki eno revolution ya ddala kubanga nakugamba mwaka gwa 1960 revolution yatulidinga to independence after the Kabaka crisis of the 1956 yali ya Sir William Wilberforce Kadumbula owa PUPU ne Sir Edward Luwangula Muteesa owookubiri owa KY bakola alliance munange ne tusigaze ekibiina kimu. Kati biggest worry yange webadde nti senga embaata zino zituteeka mu alliance eyekiwanyi Apollo Milton Obote. Nakugamba alliance yali erina okukolebwa entuufu oba erina okukolebwa ebibiina byonna ebiri mu Uganda ebigamba nti byopozinga Museveni oku-aligninga emabega wa People Power Movement not National Unity Platform. Then People Power Movement yerina okukwata abantu bano ne ba advancinga ne basindika mu political wing okubalaga nti these are key players okusobola okuturepresentinga ku political level. Naye kiki bana abasajja tebaagalangako system kuva olwaki babadde bali ku kintu kye bayita defensive siriwaza bannayuganda nga Museveni waafuga kye babadde baliko. Okitegeera ekintu kino kubanga gwe munnayuganda oyinza okubeera surprise lwaki zino move zaakoze. Lwaki ebizezengero ebyo biri mu kukola ki biri mu kutaawa byonna kati balinganga ababikasuse. Omanye ensanafu nga zaalumbye twakwatanga amafuta ne tukasuka ne tugateeka mu mazzi ne tutandika okukola kyokumansa. Ensanafu zino zisaasaanya ne zidduka. Kati bino bibadde bitutaayizza nga byagala tuyingire alliance eya DA ono gyabadde atambuza wabula at the same time nga batuteze kya alliance ekya PFF nga bakituteze. Nakugambye PFF is NRM reloaded. Ye NRM Museveni akimanyi ye ne NRM ye tebasobola kuwangula kifo kyonna kati nga kikyalina okukola okusigala mu system n'okugamba muno bino bibadde nga beeyogeza nti no Buganda for Museveni abadde tetegeeza nti NRM yegenda okujja ewangule nootu mu Buganda. No, abadde ayagala kwese zino enkwezenge zaatuteekamu eza PFF ne DA mutukole alliance bino bibadde boogera ewali tusimbawo omuntu omwomu ku buli kifo. Nonsense nga nigwe mubibuulira mulowooza tubamanyi bantu mmwe tubamanyi ebbanga lyonna mubadde emperekeze za Museveni mwe ba defender omuntu yenna ajja okukuba amagoolo mulaga nti wa opposition naye omuntu wabajja okuteba mwe mwennyini mwe mukuba amakuuli. Kati oli wa tiimu yemu okuba otya striker wo ekkuuli aleme kuteba mu katimba ako. Mukitegere ekintu kino ababadde wale yaffe naye ono president alaba ono nabagamba alaba. Okitegere ekintu ekyo era nakugamba nti mu revolution eri historical yali ebaddewokko omusajja abakubye pesa eyalema Muteesa okuba. Okitegera kye nabagamba mu revolution muno tutwetaaga nnyo ba professor abasomye. No, tetubeetaaga. Just twetaaga abantu bano abayina. We need a brain not a knowledge. Knowledge ne brain byanjawulo. Okitegera knowledge is imparted according to level ya education gyobeekoleza eki gyobeera osembyeko naye knowledge it is natural born wisdom. I mean brain
it is a natural born wisdom. Oshegere ekintu ekyo omusajja abakubye pesa ine pesa yalema Sir Edward Muteso w'okubiri lyamulema Apollo Milton Obote n'amukubba kati yabikwere nabyo nabisansabaga birabo obufu bugenze kati bitandise statement ebyekisiru abo okulwanyisa Council Lewis Lubongoya obutajja mu Buganda bamanyi ekiddako they know 1962 Uganda yakyukira mu Buganda we yakyukira abasigadde bajjanga amperekeze mu kifaananyi kino Busoga ne Buganda wano weeri wolaba Sir Edward Luwangula Muteso w'okubiri wayimiridde we wali Buganda ne Busoga olunaku olwalero tulaba nti Buganda ne Busoga bafumvubidde akayimba kali ani akajjukira kali I am not fighting you I talk what I see Chendaba chenjogera era nze chendaba nti bannange muli babbi besije n'akabinja ko muli babbi opposition yamwe ya kiwani omusajja abakubya amapesa ekyo twagala bulijjo twabagamba tubasobola nga mulooza nti Museveni abali maaso kati batugamba tengero odonga otawa awozamu odonga oto awozambu bannange bano simanyi nupu kyekoze tegenda nakuza 37% even if we get 2% nga effort yaffe so be it tugende neyo dali okufuna 99 nga tulina babbi we are building a new Uganda. Council Lewis Lubongoya respect yobalina awo twetaaga command mu central then basoke basituke twabwe omusinde nga gusituse mu Kampala Central wano Alex Waiso mufumbira mu Nakawa South walinga abalina tusoke tukwate council tusoke tukwate right honorable Joel Osenyenyi mu Nakawa West Allahu Akbar omuliro gugenda okwaka Uganda awo then Museveni is no more okitegera kuba tumuletedde combination y'etabu bano ne mulaba balwana nti Council Lewis Lubongoya lwakitagenda eri this is a revolutionary strategy nkidamu eno bagita revolutionary strategy mwani abagambe nti Council Lewis Lubongoya yagala wa MP no tuyina ekintu kye bayita strategizing in a revolution. How do you strategize? By identifying the weak points oba weak spots and the strong spot gyogenda okukozesa. Kati strongest spot mweno revolution is conquering Buganda region. Omusajja kyakugamba ti mu revolution eno Buganda esobola okujja ku Museveni. Revolution is zonna all the way from 1894 Buganda yebikola. Oshegere ekintu ekyo Buganda yebikola. Lero de obalaba bafa tebalwanyisa Council Lewis Lubongoya ng'omu. Sike bali mu kola. They are fighting the revolution. The revolution was already twalabyeyo dda. Eri pace the right placing. Alex Waiso amufumbira dangerous substitute. Ona awedde. Tugenda mu protestive vote. Bagita sweeping protestive vote. Honorable Namboze bagita sweeping protestive vote. So sagala nnyo mutabuke nnyo n'ekirala Honorable Namboze. Honorable Namboze abadde abasomesa bika bya protestive vote. Naye yaffe eri already chosen by the president. Tugenda giyita sweeping protestive vote. Tugenda kubajjawo ku buli mutendera gwonna. Tugenda kusangula NRM ku map ya Uganda. Ne fake opposition ye. So tujja bitegeera nga tutandise okusoma protestive vote. Naye nze just nsanyukidde move eyo. Bwe munna Uganda tebakumala amumanyi ku kya Council Lewis Lubongoya na Alex Waiso mufumbiro. Awo we bali. This is a revolutionary strategy. Abasajja tebaagala bufu. Si bwe baagala. Council Lewis Lubongoya ne Alex Waiso mufumbiro. Bano tebaagala bufu. Ekintu kye baliko bagita command. Museveni kyatya bagita command. Bano bansereko bonna bimala baleekaana basajja ba Museveni. Esaawa eno balina okujja basirwaze munna Uganda okulaga NUP kyakoze kikyamu nnyonnyo ogaana okwegatta ne zine enkolongo mbusimanyi okuleeta Council Lewis Lubongoya ne Alex Waiso omufumbiro okwesimbawo statement bye batandise okukola mbuno mugende mu biri ebitundu NUP gyetali bakulu tetuli mu politics twagala kusuula system ya Museveni egwira mu Buganda y'ensonga lwaki tugenda kukwata effort yonna eya National Unity Platform Command Center tujimaleyo tujiteeke mu Buganda abasigadde emperekeze mugenda kulaba fire bye mubaddenga muweweeta Museveni wano ajagira Buganda simanyi Buganda region eri opposition nonsense. Has that been opposition? Kakati tugenda kulagako tugenda kulaga fire munna Uganda wolabanga striking line ya National Unity Platform wa People Power Movement chain of commanding eweddeyo ne yesimba mu Buganda manya revolution kyekyo kitwayagalizanga ebasizi yesawa kyabike just olina kuba bukubi salute nogamba salute sa respect sa the statement bingi nnyo bya revolution drafts ne bana abakola reverse psychology ba spinning masters abagenda okujanga basiriwaza kale Council Lewis Lubongoya yandisigadde mu NUP kale Council Lewis Lubongoya teyandi esingeewo akafa ako katulabisa mwani abagambye nti kafo kazeemu muloza tuli basiru fete tutegeera to all revolution
that is a revolutionary strategy. Chidamu eyo revolutionary strategy eyakoleddwa. Oshegera, it is not a political strategy. Nabula eri revolution etya kwata ba commanders bali bosinga okwesiga obateeke mu weak spot y'omusajja then omuteekeko fire. Wetuli oshegera atujja zirye mundu zona zirwasa mayinja tuzitadde ku Museveni atandise okankana empale mbumbu niseme to protest vote bazukulu tubalaba mutidde nnyo kubanga kafeke opposition kamwe twakayiyemu olunyata mudanga mune mutuzungirako. We are historicals. Twigide ku history, twigide ku byafayo. You are not going to change our destiny. Bana Uganda, protest vote mwetegeke tugenda kwekalakaza. Emirundi emingi abantu babadde bajja befuula nti be ba kingmaker b'ebitundu ebyenjawulo okwetooloola eggwanga eri abapatana tenda ey'okweyita bakabaka mu buddu era nga bo buli kigambo kyabwe kye boogera bakulaga nti be bakulembera ekitundu ky'ebuddu eyo ebbendobende eri ebuddu nga bakulaga nti bo we batali tewali muntu yenna agenda kulikulembera era nga bakulaga nti omukono gwabwe gwe balina mu regioni y'ebuddu tewali mulala agulina. Kati abantu abo olunaku olwaleero bali mu koota mu Gaalumonde bali mu kulwana bukubirire okulaba nti regioni eyo ey'ebuddu tebaganya bannankyukakyuka kubeera nga ate bagiwangula. Naye ebyembinga binajja abantu bana bali mu bbendobendo eryo eri ebuddu mumanyi benjogerako abantu bana bali mu bbendobendo eri ebuddu nate beekumyemu ogutaaka ne batabuka ne baluma ogw'engulu ne bagamba nti ekimala bakooye. Muŋŋanye mbatwale mu vidiyo eno ate nga bwe tuwumbawumba. Programu eno ewagiddwa Sheikh Ashraf omulombi w'eddwa. Munoonyeko ku namba ye gwe wena ayina embeera mweyita etali nnungi akulombera eddwa embeera ejja kubeera nga ate efuuka malidaadi. Baganda bange katufunikire ne vidiyo eno tudinyane mweddako. Lwaki mukaka omuntu omukwano? Honorable Ssemujju, lwaki mukaka omuntu omukwano? Kituufu Muwanga Kivumbi yali mukwano gwammwe wabula yakizuula nti mmwe mwali muloga ennyumba gye yali azimba ereme kuggwa. Mmwe mwaseranga ennyumba gye yali azimba ekiro nga mujja ne mugyekulukuunyaako ereme kuggwa era n'abakyawa. Kati lwaki mumukaka omukwano? Mu Muwanga Kivumbi wali mu mukwano gwaffe. Omukwano tegulinga Luganda nti teruggwaawo. Omukwano guggwaawo. Oli bw'akizuula nti byabala oba byalowooza gwe si byoliko asobola okwesonyiwa omukwano ne guggwaawo. Omukwano si Luganda kati yabakyawa. Mukola ensobi ey'okubiri Muwanga Kivumbi ne muadressinga nga Muwanga Kivumbi omubaka wa Parliament ow'e Butambala. Songa ate ebibuuzo bye musindika mubisindikira Deputy President owa National Unity Platform. Eyo ensobi nayo mugikoze. Mwayamba Muwanga Kivumbi gwe mugamba gwe mwawanga essuuti, mwayambanga Muwanga Kivumbi omubaka w'e Butambala. Ono yalangiridde constituency enkalu ye Muwanga Kivumbi Deputy President wa National Unity Platform. Basajja mmwe muli b'amawanga kimmwe abayamba ne mulangira. Bwe mubanga kituufu nga si bulimba nga we muzzenga mukola malisi gwe musiiga abantu nga kituufu mwayamba Muwanga Kivumbi ne mumugulira ne mumwazika n'amasuuti, lwaki mugamulangira? Ye okumwazika lwaki temwamuguliranga masuuti oba mwatuukirizanga njogera egamba nti twalabagana obwedda akuwampala enkadde? Temuswala na kwogera mbu twakwazikanga mu mpuuga yakwazikanga amasuuti. Fabe Masaka mpuuga asiiba atwesomerako nti yajja mu bubaka wa Parliament nga mugagga nti ye yajja ng'avugana Benzi, so nga Benzi yajja yazikanga kuwa ekitiibwa Kaya Kavuma najjanga e Masaka okweraga n'okunoonya akalulu tubimanyi lwakusirika. Benzi gye yajjanga nayeyo e Masaka yagiyazikanga bweyazi teyaliiye agonago njaggala etalwago. Bwe muba muwulira nti Muwanga Kivumbi akola ensobi mukuŋŋaanye abawagizi ne bammwe nammwe mukke e Butambala mumuteewo candidate mumukuba akalulu tubatya amaanyi. Honorable Ssemujju toli seefu n'akatono
kuba George Musisi yayambadde kanso tosobola kuwona. Nawe wega olimedde kugwayigwa abampuugo bawegase kugwayigwa abampuugo ogwaggwedda. Finito twamugoba e Masaka, twamugoba mu Nnyendo Mukungwe, era mbalayirira Finito bwawangula akalulu oba Pirato oba Nalongo Bena bwe bawangula akalulu e Masaka siriddamu kuboogerako. Ndayira Finito, Pirato ne Nalongo Bena bwe muwangula akalulu e Masaka siriddamu boogerako. Kanyawe Ssemujju Nganda weegase ku kikoosi kino luli obadde waggwa naye nga tonnaggwa bulungi, naye kati weeyanise enkima gyekoma okuwalampa gyekoma okkunama. Mulumbagana Deputy President waffe yakoze statement entuufu nga Deputy President owa National Unity Platform. Kyokka mmwe abamwambalira temuli ba National Unity Platform, muli bannakigwanizi. Bano bampuuga twabagoba dda. Finito twakugoba, Pirato twakugoba, Nalongo Bena twabagoba. Temwina kye mutugamba, temwina kye mugamba ggwanga. Kumu ow'amaanyi njagala K-Box akomewo 2026 tubatye. Tujja kukkiriza nti muli basajja b'amaanyi. Muve mu bintu by'okukyamuukiriza. Oli Mpuuga twamwazika obwa Deputy President n'afuuka ndya nabo. Olulimi ne balusiba n'anaagira. Kati Muwanga Kivumbi ow'ekitiibwa Deputy President waffe akola omulimu gwe nga Deputy President, era statement zonna n'okulangirira constituencies enkalu yakikoze nga Deputy President owa NUP. Kati mwe mwogera nga baani era mumwanukula mu capacity ki? Temwina moral authority eyanukula wa kitiibwa Muwanga Kivumbi Deputy President. Temuyina kuba temuli be NUP, ate temuli be opposition. Eva mwe mubadde muyambako government kutufuga bumbula nga mmwe mu identifying abaana abali solid ku nkyukakyuka ne babawamba n'abalala ne babatta. Kati mwefuula abagezi mmwe ani abanukula Muwanga Kivumbi Deputy President wa NUP mwabefudisi simanye DM mumuddamu nga baani. Kyemugambe Masaka tulina ababaka mu constituencies yalangiridde. Nnyendo Mukungwe erina omubaka. Kimanya Kabonero erina omubaka. Oba Masaka City erina omubaka omukyala. Abo baafa. Kasibante gwe ekiwende ekyasooka eky'okufulumya fake opposition tewakisukka. NUP ezenge efulumya fake opposition ku mitendera egy'enjawulo. Kasibante wayingira NUP ng'oli member wa parliament ne bakumma kaadi gwe bagoberawo. Kuba gwe obunnanfuusa obwakuliko bwali buunya n'okuwunya. Bano bamukaaku babagoberawo first time. Tebabaganya wadde okusembera. Tebabayingiza wadde mu ddiiro. Mwe babagoberawo nga mulina babaka ba parliament ne baba makadi. Mwongera okuproving eri eggwanga nti president yabalabirawo nti muli bafere n'abagoberawo. Kitegeera kati bye mukola byonna bwe Kasibante oba waliwo amaanyi lwaki tewagenda n'ovuganya ku independent n'owangula? Temwina maanyi gaawo. Bwe mumala nga mudda ku Secretary General waffe musimanya agende yeesimbe ewaabwe gwe bakuzaala Lubaga. Bakuzaala Lubaga. Mpuuga bamuzaala Masaka mu Nnyendo Mukungwe mwakiikirira ayinamu amaka. Muleme tusima mujja tunyiiza mutwogeze bye tutagala kuwogera. Tulina ne bye tuterese nga tubalinze mu kalulu. Temubitwogeza kati. Kuba tumanyi bingi. Mwe gye mukulembera wammwe. Muleete abakandideti bammwe mu gabiina gammwe ge muyina tulabana tuleme okuwangula. Kitegeera nze ndi mu Nnyendo Mukungwe Empuuga bwagiwangula siddamu mwogerako. Abedi Bwanika bwawangula Kimanya Kabonera siddamu mwogerako. Ne Juliet Kakande bwawangula Masaka City siddamu mwogerako.
mwe twabajjako engalo twabakuba muli ku ttaka obudde buno kwegamba oba munoonya safe landing munoonye we mwekukoosiriza mutuuke okugwa obulungi nga tewakyali abataddeko nnyo maaso naye tubalaba drone zibatambulirako tubalaba buli we mudda tugenda bakuba akalulu tubayeeye tubayimbe mutegeera amaanyi ga Kyagulanyi naye mulimu musaaga muve ku deputy president waffe mulekeraawo okumwadressinga nga mwadressinga member wa parliament ow'Ebutambala kubanga statement ze yakoze yazikoze nga deputy president w'NUP kati mumuddemu nga muddamu deputy president yakoze omulimu gw'alina okukola nga deputy president ow'ekibiina ekisinga amaanyi mu Uganda ate ekiina president asinga obuto n'okuba omugezi n'okutegera n'okulumirwa bannayuganda Robert Kyagulanyi Ssentamu tugenda mu protest vote bwe mba mulowooza nti egenda kukola ku Museveni yekka nammwe tubeera ku luno muzannyidde ku bulamu bwa bannayuganda ekimala temuddamu kuzannyira ku bantu na kuvvola mulekeraawo okulengezza be mulengezza bagenda kubeera tewali kummwe akomawo mukitegedde mukakkaneeko mutuleko wansi akajanja kasusse mwefudde nnyo abagezi ku bya National Unity Platform ng'ebibiina byammwe bibalimye okuzimba muzimbe agabiina gammwe ebye-NUP mubitulekere ffe abavubuka tujja byezimbira kuba ne president tulina muvubuka Mukama abankuumire nze Ssemanda